Okay. Ngonyirira jobadde. Ngambigo bako. Why stage tulese lero nako olwaleero tandikira. Banange first of all ekindese wano njagala banjira kayimba kanga kapya nakafulimiza ku Friday wedde. Bakaita fimbo. Ngawe nsazawo ne nkulaba lulala. Ngawe nsazawo ne nkulaba misana. Ngawe nkulaba essirabe mulala. Onkuba kiboko. Baby kiboko yabwe. Kiboko ya love. Baby you give me fimbo. Fimbo, fimbo. Honey you give me fimbo. Onachapa. Kayimba bakaita fimbo. Kayimba kapya. Muka requesting mukasabe. Yeah, ne ku YouTube kwekali. Ani yakoze audio. Audio Elia Kiss Music, then okan yese Oman Rafiki akawandis. Yes. Oh, abantu badde bali nga bebuuza Vinka ne Swangz Avenue ate Sony bikwatagana bitya. Yes, zombi nkola nazo Swangz Avenue kwatagana ne Sony okulaba ntino omuyimbi Vinka abeerawo era music atambula bulungi era ali supplied bulungi. Naye Swangz nga tugirabanga company enkambwe mu kukola ne company eno ebintu byabwe babyagala bokka owalugirawo. Sony Music Africa eringa ye record label eteka ekola distribution worldwide mu nsi endala zonna. Then Swangz Avenue nayo nekola distribution oba ne Uganda nekikwasaganya then ne management gwoba njagala oba mu nsi ki oba mu nsi ki nga promoter waawa Swangz Avenue ekikwasaganya. Onyirira otaddeko omubiri ennaku zino tokyava mu gym kiki kye mubala bakazi mmwe naddala aba Swangz. Gym nali ngikola yo buli muntu aba yeetagisa okukola gym ino. Kiyambako stage tukola nnyo and gym nungi ku health y'omuntu. Abasinga bagamba nti abaana bano kasita bagenze mu gym osanga baagala kwongera ku tactics z'okuba emigere abantu abakwatamu nedda ekyo sikimanyi. Vinka kyogamba jasi ogenda mu gym kutereza mubiri gwe. Yeah, ngenda mu gym kubeera healthy kutereza mubiri guleme kuyitawo gwandisusse. Omanye ebintu byetukubuuza kitwagala tunyiige Vinka naye munaye naffe babitutuma abawagizi bammwe. Vinka obadde mu Swangz okumala bbanga ki? Tutandikira for the starters. Myaka 8. Yes. Myaka 8. Waliozekawo ne weevuma okujja mu Swangz? No. Because myaka 5 ng'omuyimbi then esatu nga artist manager. So sevumanga kwawo. I mean Swangz has made me who I am. Swangz yenjigiriza byonna byenjize mu industry eno. Yes, so ndi very grateful. Swangz Avenue tugirabye nga esayininga abayimbi ab'enjawulo okuli amuyimbi nga Weninwaji, Irene Ntale, Egwe, Azawi. Naye ennaku zino tulaba obuliriddemukko nga ggwe tebakyakutimba nnyo tebakyakusoosowaza. Thank God kako. Nti thank God kayimba kako. Wakakola akayimba era twakasanyukira naye tebakyakutimba nga luli. No, what do you mean kuntimba? Swangz Avenue si ayina okunteekayo like si ayina okunteekayo eri. Nze ayina okwejubisa. Kiri eri gwe omuyimbi. Yeah, so bwongamba nti no tebakyantimba nnyo. In fact, in most cases ojalabanga social media z'abayimbi ziri bigger than social media ya Swangz. Social media ya Swangz. So bwogamba nti no tebakyantimba okutimbatimba muna tekitegeeza nti no oba tebakufaako no. Ffe abali within buli muyimbi aba ne plan ye ey'omwaka eyabbanga ki ebyo byonna tubikola at the beginning of the year. So mutekibeera ekyo tekirina kubeera liikiriza. Anti azawe tumulaba ku billboards ez'amaanyi mu nsi yonna nekatoki. Anti nga wegambye buli muyimbi abeera ne plan ye. Osegeera. Swangz eri ku Azawe. Kati njaga kutangaza Azawe is a new artist. So of course focus ebeera nnyo ku muyimbi ompya naye era buli muyimbi abeera ne plan ye nga bwetambula. Kati plan ya Azawe si ye plan ya Vinka si ye plan ya Weninwaji. Tekikunyigamu nga gw'omuntu. Tekinyigaamu ng'omuntu.
tekikunyigamu No, Vinka because kubanga ennaku zino omwana kati buli wamu gwe basoosowaza ku bivulo eby'amaanyi ku billboards e Bulaaya yaliko ate nawe wabeerako. no, that's very good. Nga bwe ngamba buli kimu kirina time yakyo. Good for Azawi. Nenze tekinyigamba because I really thank God. Nina kayimba akapya fimbo emirimu ngifuna so ne speed gye wali eddukirako yakkamuko kuba abantu wali obawadde kati okitegedde. Rihanna speed gye yali addukirako ye speed gye yali addukirako kati. Oba Burna Boy. Yes. No, teyamuvaamu. Burna Boy speed gye yaddukirako mu 2019 ye speed gye yaddukirako kati. Kyekiri kye nkugambye. Omuyimbi omupya wabeerawo plan ye. There is that plan. Nga everybody has to know the new artist. There's time for everyone. Buli omu alina time ye. Ate n'ekirala, that cake is very big for everyone. Buli omu alinako piece ye. Azawe alinako piece ye. Winnie alinako piece ye. Ne Vinka kyobola ffenna tukola emirimu. Ffenna tukola. Gola Winnie tali busy. Winnie ali busy ati. Gutomula ku show zakola gwotegeera otya nti alina byakola ku stage gwotegeera otya ezo show ziba zizo gwa bayimba omukyalo oyo mukambwe muko ssebo oyogera ku Winnie okay Vinka twogere ku discipline. Ennaku zino tulaba mugenda mu gym twakulaba ng'oli e Sudan nobaho gwoteekamu omugere netulaba ne Winnie alina gweyagizeemu. Jimu yebawadde amaanyi oba muli banyiivu eri bafaanyi banene? Jim tewa maanyi bannange. Okola Jim Musajja gwe? Aleka takola Jim. Aleka kati ye ebigendererwa bye ebyokola Jim birala nnyo. Agenda mu sauna. Okay. Because ebyo byonna bibeerawo bijja bitalaze. Kyekigambo ekituufu. Ebyo babiyita bijja bitalaze. Yes. Sinti obeera okigenderera ate n'oyo taba faaniwo kuba gwe obeera faani wange ngonjagala nnyo lwaki okwata essimu ng'oyagala tekwata wansi olabe empale toba faani wange mwabateekawo embeera eyo abantu ne mubajjamu tosobola kyoyagala oga omuwala ayambala minisikaati oba osobola omukwata nti lwakuba kati ekyo nti omukwata ng'ayambadde mini nti temwambala mwabasozowaza bafaani bammwe ne mubateeka ku bunkenke si kusosowaza okuggyako ng'olina mize mibi egyo giba mize mibi lwaki oba okwatirira omuntu mize mibi abantu balina okweggyamu emize egyo. Okay, Vinka, recently waliwo list eyafuluma emabega awo netulaba omukulu nga nfulumiza ku list. Mukulu ki? Mukulu wo? Omwana. Ekyo sigenda kiddamu. Wangi? Sigenda kukiddamu. Family egambe etya? My family is doing good. Yeah, tuli bulungi, tuli happy, omwana akuze, atambula, buli kimu kiri bulungi. Okikola otya okutambuza music ne family okuba n'omwami ofuna obudde obwamala? Si kizibu nnyo because kitandikira eri gwe omuntu buli kimu kirina time yakyo mba ngenza okukola n'omwami agenza okukola n'omwana tuddayo tumuwa time bulungi so si kizibu ffenna tweprogramminga bulungi. Waliwo gye babuuza Vinka mwenna ogeddako mu constituency n'obuuza ku bantu ne Christmas nendirya nawo kale olirona awo wennyini twakulabako ekkoboko ng'oli ku mmotoka waggulu nga Kyagulanyi ayingidde ekibuga obulira otya? Kirungi omanyi we tugenda mu bifo ebyo up country tuyitamu bapromota babaga tuyitemu tukole drive abantu bamanye nti no weetuli bajja ku show baleme gamba promota yatubye bakakasi kubanga kukakasa abantu nti kati twazze so kyulikka bulungi okulaba nga abantu bakuleekanira abakumanyi kiwa obuvumu kumanya nti olina abawagizi. Tekyakwamu endowooza y'okwagala okwesimbawo bwe tubira ku bannabyabufuzi? No kibeerakawo n'endowooza kwagala kubeera mu byabufuzi. Vinka gwomu ku bayimbi essaawa zino bwe tulaba nti ennyimba zo like okupromotinga nnyo ennyimba like TikTok, YouTube, kino ekintu ekikola otya kuba banna ennyimba zo ziddukira ku speed? Nze ndowooza
gwe ng'omuyimbi first of all olina okwefaako ng'omuyimbi, then of course bafans olina okwejubisa, then bafans ne bagoberera. Kati TikTok ng'eyo yeriko right now etambuza nnyo ennyimba, efuula ennyimba hit. So okozesa TikTok kiba kyanguya oluyimba. Ofuna obudde bwa rehearsal n'ogenda n'ozina like nowe training amazina. Kozi ne mu fimbo twalabye amazina wakyusizza. No, amazina kindimuze nali dancer nga sinayimbira bino ebyokuyimba. So bwe ndabayo ka dance nezinyazinyamu awo nemekukalubanya magomba. Yeah. Vinka, business emuruka etambula eti? Etambula bulungi. Abayimbi tebajja kwewolawola ku business tebayagala tebagisobolera. Nedda. Ojjaba wajja wayiri manyi nsala waadi wayiriza. Nedda.